Mwasise mchabulaya Salongo Kigundu wano masekati ga America agafa mu bwengula ye program gabera mawulire tutunulira ebisasana mu mitimbagano wonna nitujjayo kimu ekyenkizo ne tukyogerako kakati ngaba mumanyi mwenna kakati wano mu mambuka ga America emitimbagano gyonna gyogera ku Nsiike eno ya Unaa. Kano kalipagano kenyini era mujjukira omulundi guli nayogerako wano nti Unaa erimu iringa nayo bumanyi basinga bagitegeera obulungi bagigoberera yazimbibwa ku musingi oba oli awo gwefaananyizaako ne gavumenti ya America era olaba ne mu Nsiike eno mulimu nga gavumenti ya America bweri mulimu major parties bbiri, a Democrat ne Republican, ne mu Nsiike eno mulimu enjuyi ezivuganya ziri bbiri nkati awo kwotadde ne ba candidates abali independent nabo benja okwogera ku lwonna naye kati enjuyi zino ezisooka ziri bbiri ng'oluuyi olumu lukulembedde omwami ono Patrick Ogwang yaliko wano si mupya ku eno station kyako wano abadde nga atuyamba mu kumulumula mu nsonga ezimu mu Nsiike ezibaddewo emabega. And the vice presidency, that was hardly that was a real one to watch. I tell you what, the vice president race was probably the best this year for me. Watching that display of Albert Bakasara from Maryland area and having Michael Mpima Mugambe from Seattle and John Bavuga, the guy from the hills of Kisoro. Kanekulu naye yasoldeyo yajeyo bwenyi yesimbyewo nga candidate. Era ebimu ku bintu byasimbyeko essira kyekyokuba nga agamba nti community erina okubeera ne investment plan. Katusooke tuwulire ye mu bigambo byennyini nga byakyogera oba oli awo tujja kumusaba ajje wano akitulambululire kitegeeza ki ekyo. As we press forward in this campaign, agenda number 1 in my manifesto is a community investment plan that will set our organization on a path to financial independence, restore hope, dignity, and honor as we add value to our 35-year-old organization. Pay your membership and let's together build a Unaa that we can all be proud of. Thank you, and may God bless you. Otyo kakati tugenda maaso ne kaweefube okulaba nga tumakamaga mu Nsiike eno abeesimbyewo wano ku njuyi zombi zino ezivuganya issues si ze batunuulidde kati eyo eya investment plan alabika nga buli mulundi buli election cycle ya Unaa ekomawo mu different forms abalala nga overall bamemba oba n'abantu ba bulijjo wano mu mambuka ga America basuubira nti Unaa yandibadde erina ebizimbe ng'erina byenyigiramu mu ngeri y'ettunzi oba ekyo kiri kifuuka kitya kiriva kita mu birowoozo ne kifuuka reality ekyo nakyo oba oliawo bano ku mulundi guno banakitunyonyola banaki articulatinga ekitegeerekeka abantu ne balaba oba banakiwagira. Kale kakati ate eyo nga tuvuddeyo era mu buufu bwe bumu nga tukyali ku Nsiike eno waliwo ekirala mu mitimbagano wano kati kyendaba abangi nga bagamba nti embiranye eno ebaddewo okumala emyaka 10 yabalukawo era 2013 wabeerawo bannaffe abeeyawulako nga tebakkiriziganyiza n'abaaliwo okulembeza ebiseera ebyo ne batandika ekibiina ekirala kakati ekibiina ekyo ne kisigala teera nga kyekwanaganya kikozesa erinnya erifaanagira ddala na kino kwe kyekutula kakati kirabika nga waliwo ekiwandiiko ekisaasaanyizibwa ne kiraga nti waliyo omusango era nga omuwawaabira ye Resorts World omuwaabi
omuwaabi ye Resorts World Las Vegas ng'awaabidde Unaa naye wetegereze nti DBA Unaa causes abaffe DBA kyeki DBA kigeza nti doing business as makampuni gangi wano n'abantu bese kino bakikozesa mu kyokugamba nti kanzireyo newandiise oba katugambe nti Tukikube wano n'ogamba nti ajagala nkoleyo ate ekampuni y'amawulire endala gituume agafa mu bwengula naye mu kifo ky'okugenda ate era n'oddamu neweewandiisa ekampuni endala eyo bumu osobola okukwasa erinnya lino lyennyini lya Tukikube n'ogamba naye ate agafa doing business as agafa mu bwengula. Ekikulu nti olina okukiwandiisa kiyambako mangu n'otatawaana ate kuddamu kuwandiisa makampuni mirundi na mirundi naye oba olina okukola ekikulu nti olina okugenda mu state woba oli era state zirina amateeka ag'enjawulo requirements ez'enjawulo naye oba olina okukiwandiisa. Kakati ekyebuzibwa nti is there any record eraga nti Uganda North America Association yali ewandiisiza NDBA anywhere? Bwebanga teriyo then bino bibeera aizu mu kulaba kwange siri mu ndamateeka naye kiba tekirina kyekitegeeza. Bwebanga ti Uganda North America Association tewandiisa nga NDBA in any state. So omuwaabi abatalina bwayinza ku enforcinga anything because you can't prove that Wabi Daniel DBA olina okunoonya yawandiisa DBA wakolagana naye otya. Anyway abamateeka babitegeera kutusingako naye okutegeera kwange kweko okutonotono byebyo byendabye nkyaleero mu mitimbagano wano agafa mulenga gabujjo gabeera mawulire bannaffe aba Unaa Technology Forum bakuyita kijangu obeerewo e Dallas oyongera okumanya ebikwata ku tekinologiya. Musiibe bulungi. Baby to be called Lebiana. I tell you baby to be called Lebiana. Follow DJ Johnny on Facebook, Twitter, Snapchat, Mixcloud, and YouTube at DJ Johnny.